Okay, amwebale abalabi ba Unique Media tubaniriza nate era okulaba nga ate tugezaako okusomesa eggwanga. Samike gemanya gange abansabidde ndi mu bulwadde mbebaza abatansabidde mwabamanyi awo mba nkoze wemusumba abatansabidde mwabamanyi naye abansabidde babasinziza amaanyi n'empona era kati nkomyewo tukole awo nakola leero era nkomyewo ne Pastor Alfred wamu ne Sister Prossy okulaba nga tutematema oba oliawo bye twalekayo n'ebibuuzo byammwe mwabuuza mu episode zaffe ezasembayo episode ya 8 gye nasemba okuteekayo eyaabwe twali tusomesa ku bufumbo era bayogera ku bintu bingi ebiri sensitive oba oliawo ebyetaaga okubeera nga tutereeza n'ebibuuzo bye mwaddamu dina events bo bakola ku byakutimba osobola obbanoonya kulaba bakuyambako okulaba nga mu budget ye entono gy'olina oba yonna oba ntono oba nnene n'oba nga ofuna value for money mu mbeera ya decoration ina mbaga bakulu batugamba reception tufe nnyo ku reception tulina mbaga ajja kutimbira bulungi ebya sitole simambo ate omutimbi yaganye okujja ate simu yaziggyeko tojja kifuna ng'odizedde events enamba zezo bakubireko bajja kuba oba oliawo ate bakwatagana naawe JS Medical Hubs omukulu omusawo John yanoonyako nampa ku ddagala yampako ku ddagala aŋŋamba nywako obeere ng'ate odda bulungi engulu nkwebaza banoonyeeko olina obulwadde olinamu pressure olinamu sukaali olina accident gye wafuna n'ofuna zino enkova ezizimba azijjako sikiniyo neddawo nga weeyina okubeera munoonyeeko akweddagala agezeko kujjanjaba ng'ate we tusaba mukama akuwonye for adverts enamba gikubeko oba olina business gyoyagala okutuwa tulange ejanga olange naffe oba oli otambuza ekintu kino ekirina okuba nga kitambula njala teekawo disclaimer nga tutandika nti abantu bendeeta ku seetu wano boogera ebintu okusinziira ku ngeri mwoyo mutukuvu gy'abaluŋŋamizaamu ate nga okujjako nga Pastor Fred anantereezamu ba Sister Prossy sisuubira nti mwoyo mutukuvu alinga ssaala ya our father gitwasaba ya kitaffe ali mu ggulu nti ye takyuka kye yalaga oli kyalina olaga ono kyalina olaga n'ono so leka tuwulirize ate tuggulewo amatu tuyige tobeera n'ekyo ky'olina nti nze baŋŋamba kino nti edi gye nsabira baŋŋamba kino no okuyiga tekuggwayo kansooke mbawe omukisa beeyanjule then bababuuzeeko bambule ku feedback gye baafuna nga tutaddeyo ebintu bino then tutandikire ku bibuuzo then tugende ku topiki yaalyo gye tugenda oba ntusimbako essira gye bayita New World Order Doctrine Alice Bailey's 10-point plan for the destruction of Christianity. Kansooke n'abakyalo nansonyiwa ladies first. Kale Sister Prossy. Kristo Yesu yeebazibwa abooluganda mbabuuzaako mwenna abalabi ba Unique Media era nsanyusa okubalaba nate omulundi ogwokubiri nsanyuse nnyo nebaza Katonda kubanga ntuuse wano nebaza Katonda ku lwa Samike abadde ayina waayita naye twebaza Katonda yamulokodde olw'essaala tumwebaza so ndi musanyufu kubanga ndi wano nkomyewo okuba nammwe nate omulundi ogwokubiri era nebaza Katonda omwoyo omutukuvu nga bwali omulungi anannuŋŋamya era n'atuluŋŋamya bonna we twakoma ne bye mwabuuza tuddemu ate tulye emmere ey'omwoyo Mukama Katonda abanjagalire abakola obulungi nga muwuliriza. Waliwo omukyala nziraba ku comments okwo naye obuzibu bwe nnyina nti mu comments oli wansaba ennamba ku YouTube okwo so akuteekako nnamba ya muntu lwansonga abali ku YouTube okwo ab'ebigendererwa ebirungi n'ebibi babeera okwo so waliwo eyasabye ennamba yo simanyi mukyala ngagamba ayagala getting in contact with you simanyi oba kiryoko okugiwaayo oba ajje mu inbox yange
so mwami Samike asobola okujja mu inbox yo n'ogimuwa gwe. Abagala ennamba mujja kujja mu inbox yange nja kubawa ennamba. Pastor Fred niwe mutenya Fred onjukiza muganda wange neŋŋamba era buli wenkuyita nti Pastor Fred ogamba oti eyo Mukama yeebazibwe oluva ku ssimu nga nkubira ku Fred wange kati omunzijukiza ogamba otya ssebo Mukama yeebazibwe. Yesu Kristo Munazaalesi yeebazibwe, mwana wa Katonda omulamu eyafa n'azuukira mu magombe atudde ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda Kitaffe omuyiza ebintu byonna yatuteekerateekera era tunaffe tulwane olutatumalirize tugende tutule wamu naye mu bwakabaka bwe. So mbabuuzaako mwasuze mutya musibye mutya mikwano okusinziira ku nsi gy'olimu. Ffe waffe ndoza tuli mu ssaawa z'amalya ga byamisana, mu nsi ezimu bakyali mu matumbi budde, mu nsi ezimu batusingako obudde. Kale nkubuuzaako buli omu okusinziira gy'oli ku bugazi bw'ensi eno mu linnya lya Mukama waffe Kristo Yesu. Oyogedde ku kya Fred era tuli baluganda mu Kristo Yesu. Manyi omwoyo gwe guleeta obulamu, omubiri gwe teguliko kye gukola ki, teguliko kye gugasa. Si ekyo nkikusabira osobole okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Kale obadde obuuza ku baetaaga ennamba z'essimu, oli asobola okujja mu inbox yo nimumanyi n'ennamba zange ez'obuweereza kweziri, osobola okujja gyendi okusinziira ku gw'oyagala n'omuweereza oba ojja gikola ki. Naye ekyenkugamba jangu ng'ozze kulokoka bw'oba toli mulokole. Waliwo ayinza okwagala okujja okwebuuzaako ku bintu ebimu ng'alina kyawulidde ayowooza ku Sister Prossy oba ggwe oyo tajja. Okay, bw'oba olina kyozza okwebuuzaako kubanga waliwo abeetaaga counseling, waliwo abeetaaga ebintu ebitali bimu n'okulokoka, naye ate waliwo abajja Pawulo nga bw'ayogera mu Bagaati ya 2:4 nti ly abooluganda ab'obulimba abayingira mu kyamu ketta eddembe lyaffe lye tulina mu Kristo Yesu. Kweganga oli ayagala kutambulirako kukola kya bulabe, so nkulabula owooluganda gwenna manyi sitaani abakozesa, ate sitaani mulimba agenda nakakanyaza akatima nagamba ojja kusobola. Byenjogera soogera ku bigambo byange, oyinza okulaba akabiri kange kabodevulimu kange sikekatiisa okalaba sikekatiisa sikamaanyi era bwegamba kunji olusula naye tosobola. Ekyo kyejagala okukulabula waliwo ali mu nze kirimaanyi yemaanyi ye byonna mu byonna. So n'olwekyo bw'oba ojja gyendi jangu ng'ozze kulokoka. Wenna akolera sitaani takakanyaza mutima bambi, ekyo kyo nkikubuulira kubanga siri wa bulijjo gw'obadde balibo badde ojja okola ebikolobero ojja kunfiringako naawe ojja kuwulira si mu bubi nenkuwa omukisa weenenye ojja eri Kristo Yesu. Others bw'oba tuli wa kwenenya ng'oli mwana wa kubula leka abalala bamanye amazima kubanga ekyo Mukama waffe kyatwagaza. So nebaza Katonda akulokodde bambi mu kusoomoozebwa kubaddemu okwendwadde ebintu bingi nnyo. Abooluganda ate ndaba mu comment saababuuza sama obuliddewa biki mukwano gwange omulimu gwe twatanula okukola guno gwa njawulo. Day one lwe twatandikira ddala okuweereza wano kwebyo ebigambo by'obufumbo sitaani yalwanirawo kubanga twali tutolosa abaana be mu butamanya, yalwana. Same ne twawukana nga tumaze okuweereza, challenges zibadde nnyingi gyali, naffe abadde atukoonako naye ng'atuwulira era atumanyi nti agezaako bugeza kola ki kulwana ne tasobola. So n'olw'ensonga eyo nebaza Katonda kubanga akulokodde mukwano. N'abamuwadde essaala abakoze byonna bambi mweyongere mu maaso mumusabire. Era n'abajuyise bagamba nti juyisi nkyamwagala n'okuwuta kasupu. Lwaki toyagala byogere? Ekyo kintu kitono nnyo mu kisobola b'emikwano. Omuntu okutolosa mu kufa singa omanya omusajja ono Katonda engeri yamulungamya okuteekawo mukutu guno gusobole okutuusaako amalulu amalungi yonna gy'osinziira otoloke mu kufa. Lwakuba nti abaana b'abantu baagala byabalabako eby'amaaso, naye singa Katonda akulagako ekifo kiri kyakuwonya okufa n'akulaga obulungi bwakwagaliza, wandikutte byonna eby'omu nsi n'obimuwasaamu. Naye ekintu kitono nnyo mugula ebokisi y'amazzi ne bweba suuti tekiri mu sitaani n'ogimuwa eby'omubiri bitono ebyo bisobola obisobola kintu kitono ekyo
yimirira n'owooluganda naffe kuba n'obuweeza naffe bwe tuvaamu oba bwe tulimu omulimu Katonda gwe yatukwasa gwetaaga ebyetaago bingi. Kale gy'oli eyo oba oli Germany oba oli Bulaaya bw'ogamba nti ambasizemu trailer etambuza sound systems, bw'ogamba baasi ejja kutambuza abaweereza, n'ettaka tukyali mu kugula ttaka lyetaaga ssente milioni 2.5. Katonda lituteereddewo bwe tutyo nakyo tekiba kibi bw'otutuukirira okutukwatirako ku lw'omulimu gwa Katonda n'okutuliisa n'otunyweza. Matayo 25 kuva ku lwa 3 bw'osoma Mukama waffe agamba nti wali mulwadde n'enkola ki n'enzija n'enkulambula, wali mu kkomera najja n'enkulaba. Kale nga bwe mwakola ebitono ebifaanana bwe bityo ku abo abato abanzikiriza mwabikola nze. Kati ate ne bali abakodo nabo bagamba Mukama waffe twakulaba ddi ng'oli mulwadde ne tujja tukulaba, twakulaba ddi ng'oli bwereere tukwambaze, twakulaba ddi ng'oli muyala tukuliise. N'agamba nga bwe mwalema obbikola abo abato abanzikiriza temwakikola nze. So tokuŋŋaanya bya mu nsi ng'olowooza oli bitwalira Kristo Yesu. Bino abituwadde bya mu nsi tubikozese mu nsi muno okutambuza emirimu gye egy'obwakabaka bwa Katonda mu linnya lya Yesu. Kale njagala kusooka kubaako bempisaawo mbakooneko. Waliwo omukulu gwe bayita Nsubuga ali awo mu Plascon, nkwagala nnyo muganda wange. Waliwo omukulu gwe bayita Emma ali Ntebe, nkwagala nnyo. Waliwo omukyala ali oba Dubai oba Saudi Arabia, nibaleka ontegedde otera okujjamu inbox ne tunyumyamu, era wali ombuuzaako emabega nti nga toteekayo waaka, naye nkugamba munnaye ndi muki ndi mulwadde, nkwagala nnyo. Then waliwo omukyala gwe nageddeko naye eggulo, bambi omwana we mulwaddemu ali naye Dubai eyo. Tunamiriza tujja mugattamu tumuwe ku ssaala nga tumaliriza, nayogeddeko naye eggulo. So bingi abyetugenda bana tukonako leero, naye katutandikire ku bibuuzo oba oli ebitontone ebyabuuzibwa. Ekisooka ku marriage gye twayogerako, natandikira ne wa Sister Prossy. Wagenda n'ogamba nti enkozesa ya kondomu obosse, kubanga ebyo byoyiwa abamwana. Waliwo yataddeko message ng'ayita ku mukutu gwa TikTok n'aŋŋamba anti nammwe abakyala mba muli mu nsonga zammwe era mbu nammwe obanga gyemu olubuto. Ekyo oyinza kyogera otya oba oyinza kinnyonnyolako otya? Waawo neyanze olw'ekibuuzo, naye nga ekyo ekibuuzo kiri nti agambye nti naffe tubeera mu period tuba tusse, naye lubereberye Mukama Katonda affe yatonda ensi n'eggulu, n'atonda byonna ebigirimu n'abimalira ku lunaku olw'omusanvu. Bw'amala okutonda byonna, atonze ebintu byonna, atonze ensi n'eggulu, atonze omuntu, ng'abitonze abiraba biki birungi kubanga bya butonde. N'atonda n'abiraba nga birungi, n'atonda omuntu n'alaba nga mulungi, n'amulaba ng'ali yekka, n'amwebasa otulo okusobola okumuwa omubeezi amusanya, kuba yamutondera byonna eby'oku nsi naye ng'ali muntu ali omu, n'amulaba nga tannaba kutuukirira. So n'agamba kamutondera omubeezi, n'amutondera omubeezi, n'atonda Adamu ne Eva. So bw'amala okutonda ebintu ebyo bya butonde, omukyala yamutonda ng'omukyala kya butonde alwala. Kiri mu butonde, omukyala alina okulwala, kiri mu butonde nti omukyala alina okulwala era omukyala alina okufuna olubuto. Era kiri mu butonde nti omusajja yamutonda agenda azaale n'omukyala agenda azaale, beegatte babeere omubiri gumu, bazaale bakole ki? Baale. Olw'okuba nti yatutonda nga tulina okuba mu nsonga zaffe ezo, awo tuba tetulina kye tusse lwa nsonga kya butonde. Naye kubanga gwe omwami tolinga nze mukyala nti oyiwa, buli ejje eriva ku mubiri gwe oba lyofulumya liba ggi lizaala, oba olisse era oba olyonoonye. Era nze bw'oba obadde ne munnoowo nga mwegasse muli babiri, mufuuse omuntu omu muli babiri, nze nina ejje erizaala naawe olina ejje erizaala, eriryo olyambazza oliyiye ate n'eryange ligenda eddaawo.
so kati ekyo kiri mu butonde. Omukyala ng'etteeka alina okulwala era omukyala atalwala tasobola na kuzaala, tasobola, kubanga kiri mu butonde. Omukyala alina okulwala era owooluganda ekyamazima ekyo kya butonde, kuba Mukama Katonda bw'ati bwe yatonda omuntu omukyala ekiyitibwa omukyala. Ate naawe omusajja watondebwa ng'eggi lyo lyerizaala, tofulumya, tolina wooyiwa, tolinga nze. So bw'ati Mukama bwe yatonda omuntu. So kiri kya butonde. Butonde kya butonde, kya butonde, naye ate gwe omusajja ky'ofulumya n'oyiwa n'osuula, eryo liba ggi, liba ggi 100 ku 100 eggi lizaala. Oba osudde era obusse, nkiddamu era obusse. Obusse tojja kyusa. Omukyala bw'aba alwala okuleka nga ajjeemu bujja lubuto, abasse ng'akissa kigenderedde. Naye bwe luba nga terubadde lubuto ng'ali mu nsonga ze ez'obutonde ezatondebwa nti omukyala alina okulwala bw'atuuka mu myaka, katugeze, mulimu abatuuka mu myaka 12 abanguwa, mulimu ab'e14, 15, omukyala kya butonde aba alina okulwala. Kiri mu butonde ekyo. Mukama Katonda bw'ati bwe yatonda era bw'ati bwe yategeka. Okusinziira ku Sister Prossy ky'annyonnyodde, era oli we yabuuliza ekibuuzo nti bannaaye kati tunaazaala buzaazi paka ddi? Yesu Kristo yebazibwe. Ekibuuzo ekyo ky'obuuzizza waliwo ndowooza mu Lungereza lwekisobola okuvayo nti let your will be done. Leka okwagala ko Katonda kukole ki? Kukolebwe. For example, kankwe ekyokulabirako kigambo kye kitusomesa nti Katonda yatta ate yalamya. Kakati olw'okuba Katonda nti tukimanyi buli yenna azaalibwa alina okufa, naye ate takuwanga buyinza gw'oggyewo omuntu. Okitegeera? Ye mulekere okwagala kwe kuba kulina okukola ki? Okukolebwa. Gwe toyina buyinza bujjawo bulamu bwa muntu, ekyo kiri mu buyinza bwe. Kakati ani akugamba nti omwami buli yegatta n'omukyala kuba kuzaala? Anti ffe kyetumanyi era nange kyemmanyi era n'oyo naye kyamanyi, kyolaba tugamba obeera ng'okyali mwana muto ebintu ebyo byesonyiwe lwa nsonga ojja funa olubuto. Kati omwami weyegatta n'omukyala nga tewaliwo measures zonna zetwakuba luli ne tugamba ezo za sitaani, olubuto luba lulina okujja. Anti olubuto lulina okujja, ne Katonda wa ndagaano nga kye nagamba. Osobola okubeera n'omwami wo, osobola okubeera n'omukyala wo, ne mukola endagaano ne Katonda n'omugamba nti Mukama wange nsaba, kuno kwe kuteesa kwange, kwe kusaba kwange gy'oli. Okitegeera? Emyaka 2 oba 3 gwe kisinzira okusaba ku kwoyagala. Let your will be done, not my will. Nga Mukama ffe Kristo Yesu yasaba nti leka kitange ekikompe kino kinzigibweko, naye n'ajjukira mangu singa nze bwe njagala naye nga gwe bw'okola ki? Bw'oyagala. Kakati bwe tusimba ebitooke ne bibeera mu ttaka, naye ekitooke lwaki buli kaseera kibeera kifukirirwa mpaka lwe kituuka okussa ne kisigala ng'enkuba ekyakifukirira. Twandirinze ne kimala okukula bukuzi, olwo ne tusaba Katonda atonyese enkuba kifukirwe kuba tuba twetaaga tooke. Okitegeera? Twandirinze ne kimala okukula ne kissa, awo ne tusaba enkuba. Naye tuve eno wansi osigala ofukirirwa, kubanga gundi ekirungo ekiva mu musajja okugenda mu mukyala kinyiriza. Ekyo Katonda bwe yakitonda, si buli kirungo ekiva mu mwami okugenda mu mukyala nti kiina kuba mwana. Okitegedde? Kiina kye kiyamba ku bulamu bw'omuntu. Ngera bw'ovuga emmotoka ogiteekamu oyiro, naye buli mwezi olina ogikola savisi, ne oyiro aba mwali. Wandigaye kangivuge buvuzi kuba oyiro mwali. Ne lwaki ekolebwa ki? Ekyo kiri automatic. Katonda bw'ati bwe yakikola. Omwami n'omukyala buli beegatta muba mukola savisi. So ye bwe kiseera bwe kituuka nti kati mwana girijje ne likola ki? Ne lijja, naye n'ota blocking ekyo Katonda kyakola ki? Kiyateesa. Toziyizanga kwagala kwa Katonda, kibayita okublocking. Okitegeera bulungi? So kati gwe ekyo kiweekwasa nti omukyala buli mwezi afulumya, simanyi n'abase. Nedda, ekyo kwagala kwa Katonda si yabase. Omukyala buli afulumya gundi ezo omubiri gudda buto, gufulumya endwadde ezitali zimu. Kyova olaba nti
omanyi kino wekibaita syphilis omukyala asobola okutambula nayo okumala emyezi n'emyaka 3 ng'akirina okitegeera naye ate omusajja afuna leero enziku bugenda okutuuka enkya ng'akifiiringa takyasobola na kufuuyisa kati ebyo kyafulumya ebyo bifulumya obutu obutalina kubeera mu mubiri so obeera tose ekyo Katonda bwe yakikola bw'atyo mukwano let your will be done. Ndi ku bibuuzo era Sister Prossy yakoona ku okwetona no lipstick neweewundawunda simanya wiigi n'agamba nti ebintu ebyo bya sitaani si birungi. Kino kyababiri naye era ngenda sookera eno buli omu ajja mmanya engeri gyakitandikamu. Omu yatuuka n'agamba ku comments awo nti bino bye muli mu kwogera Katonda abiraga mmwe mwekka because abasumba bangi ababuulidde betuwa ekitiibwa abalabisibwa Mwoyo Mutukuvu tebabinyegangako. Imwe muli special nnyo ntandikiddewo. Weewaawo twesiimye nti kubanga ekigambo kya Katonda kirungi atugamba mu kigambo kye nti Mukama Katonda akola nga bw'ayagala ng'okwagala kwe bikuli era akola nga bw'ayagala. Balumi 14:14 etugamba nti abakulemberwa Omwoyo Omutukuvu abo baana ba Katonda. Owooluganda gwe wenna ali eyo oba gwe wenna eyakiwulira oba awulidde mukwano gwange saagala otwali Katonda wa musumba oba saagala otwali musumba ng'omwana w'omuntu, njagala okkirize Katonda. Gwe bw'okkiriza Katonda ddayo wansi ogambe Mukama nkukkiriza naye oyagala ntambule ntya nkole ntya. Eno ensi Bayibuli etugamba nti waliwo Bayibuli kale nga sinaba na kugenda ku kyawandiikibwa ekyo waliwo ekiseera waliwo ebiseera Bayibuli etugamba kale Ecclesiastics ani mubuulizi bamuyita mubuulizi. Omubuulizi Bayibuli alina wetugambira nti waliwo buli kimu kirina ebiro n'ebiseera. Buli kimu kirina ebiro n'ebiseera. Olw'okuba nti buli kimu kirina ebiro n'ebiseera, waliwo ebiseera bye tulaba nga biseera oluusi birungi oluusi bibi, ne wabaawo ebiseera byolaba nga omwana oyo atuuse okukola bw'ati ntuuse okukula ne waba mwana muto kubanga ava buto bw'ati agenda akula. Buli kimu kiriko ebiro n'ebiseera. Naye gwe owooluganda gwe ŋŋamba gwe eyakkiriza Kristo Yesu, njagala omanye ebiro byo n'ebiseera byo otule wansi weetegerere Katonda wo oleme kutegeera Katonda wa muntu. Kuba bw'onootegeera Katonda w'omuntu togenda kumanya Katonda ki, togenda kutegeera Katonda kyayogera naawe. Ojja kubeera kubanga owulidde oli asomesa bw'ati ate kino akikola kino takikola. Ojja kubeera awo olowooze kubanga ye Katonda alina ekisa kingi. Obeera mu gyemu naye nga Katonda asigala ali wamu naawe. Programu zo zikola ziyitawo, byonna obikola ne bitambula, byonna by'opulaning oluusi bitambula kubanga alina ekisa kingi, kubanga amanyi ssaawa yonna bujja kukyenkya okole ki okyuke. Ate n'ekirala Bayibuli etugamba nti okulokoka kirala n'okukyuka kirala. Owooluganda gwe wenna ali awo Omwoyo Mutukuvu dda wansi omubuuze nti nze bwe naakozesa lipstick maama tokiwakanya kubanga kyokuba tomanyi kikyokuba ate tomanyi nakyoyogerako. Abantu bangi baganya okutensa abantu nga bali mu mubiri baganya okuteebya ensi kubanga Balumi 7:14 tugamba nti tumanyi nga amateeka ge mwoyo naye nze ndi wa mubiri natundibwa okola ki? Balumi 7:14 ne 15 naye ku 14 nti tumanyi nga amateeka ge mwoyo naye nze ndi wa mubiri kubanga nze ndi wa mubiri natundibwa okufugibwa ekibi. Olw'okuba nti twatundibwa okufugibwa ekibi, abooluganda ekibi kitufuga kitya? Omubiri ye bwe yaddayo wansi n'atuula n'agamba nti kati ngenda fuga nti abantu bano kubanga ye wa kibi kubanga ate nange ndi wa mubiri kyekinkwata ne kinywerezaayo. Sitaani n'akitegeera nti kubanga ndi wa mubiri, Mukama Bayibuli agamba kubanga ndi wa mubiri kyenjagala si kyenkola naye kyenkyawa kyenkola. Omwana w'omuntu tagala kukola kwagala kwa Katonda naye agaana okukola okwagala kwa Katonda ayagala akole bibye. So gwe ddayo wansi
otuule wansi obuuze omwoyo omutukuvu nga tonnaba kubuuza nti lipstick simanyi oli akisomesa. Tetukkiriza bantu abooluganda, tukkiriza Katonda omulamu ow'amazima. Nze akubuulira kino nali nkiwuliddeko ng'omwoyo omutukuvu akiŋŋambye era ne ntegeera kubanga nali omwoyo omutukuvu akola nga bw'ayagala. Gw'oyinza okuŋŋamba gwe nga gwe ofaanana bw'oti omwoyo omutukuvu yaggambye atya. Katonda bw'atyo bw'akola. Nantwala emagombe ne ndaba gundi eziri factory eziriyo nga bafulumya lipstick nakyogerako, nga bafulumya empale jeans ezigundi ezirina damages, nga bafulumya amasepiki bino ebintu ebirabika obulungi ennyo bye batunda still biba birungi nnyo nga birabika bulungi. Kati kubanga nakyo saakyogerako naye nze nkubuulira gwe ategedde amazima, gwe abaddayo gaye Mukama kino ekintu okyogerako ki, nkikozesa ntya? Bwe njogera ekintu kino nti lipstick mubi, ebiviiri bibi, sigambye oli abisibye nti ye mubi. Gwe ddayo wansi ogambe nti ekiviiri kino Mukama kye boogerako kibi kirungi, gwe nga gwe omwana w'omuntu. So Mukama nantwala emagombe nannambuza factory, nga waliyo factory ya lipstick efulumya foundation, efulumya lipstick, efulumya jeans, efulumya zino abasajja ze bafulumye bwe bazita batya boxers. Ezo ziba ez'ebigundi ennyo ziba zirabika bulungi ebyo. Nendaba abafulumya amasimu, nga amasimu n'essimu eyange obujulizi anyway bijja kuhanvuwa. Naye gwe nkubuulira owooluganda, saagala otunule ku lwa kigambo kye njogedde ng'otunuulidde muntu. Kino ekigambo kye nkugamba oba bino bye nkugamba si byange wabula bya Katonda. Gwe ddayo wansi ogambe Mukama nawulira ekigambo bwe kiti kuba twagala kuyiga. Ffenna tuyiga buyizi, ffe tetuli balungi, Bayibuli tetuli balungi kubanga ne Kristo Yesu bamuyita omulungi n'ababuuza mumpitira ki omulungi, lwaki mumpita omulungi? Gwe ddayo, saagala owulire nti boogedde ku kino n'odduka ku muntu ate naye ali bw'ati, ate afaanana bw'ati, ate enviiri aziba, ate ayambadde wiivu, ate asomesa bulungi, ate mutukuvu, ate biki. Gw'osala omusango oba gw'omulabe kungulu kubanga olaba kungulu. Mukwano gwange gwe kwennyini gw'ayagala okukyuka, ddayo wansi, tuula wansi, kaabirira omwoyo omutukuvu kuba gwe twakkiriza yeeyeke yatulekerwawo omuluŋŋamya. Mubuuze nti maama omwoyo omutukuvu kino kye boogerako kitegeeza ki, kigamba ki? Nyinyonnyola ku kino. Alina ekisa kingi ate ayagala nnyo tuyige. Teyajja kutta oba kuzikiriza nga Sitaani bwe yajja okubba okutta okuzikiriza, yajja kulongoosa. Ate ye yajja bbe n'obulamu nga bungi. Atugamba Matayo 10:10 nti Sitaani yajja Yokaana 10:10 nti Sitaani yajja okutta, okubba n'okuzikiriza. 11 netugamba naye Yesu Kristo yajja bbe n'obulamu nga bungi. Olw'okuba Sitaani yajja okubba, okutta, okuzikiriza, talina waayita. Kati ye waayise, waawaganya, asoose n'atukubira mu bino ebintu eby'omubiri. Ate ensi teyagala twogere ku bintu bya mubiri, ensi teyagala twogere ku lipstick, ensi teyagala twogere ku foundation, ensi teyagala kwogera ku nviiri, ekitibwa ky'omukyala nviiri Bayibuli ekyogerako, ensi teyagala kwogera ku nyambala, empale, ate nga oluusi nakyo kyogerwa nti empale oyambala otya, empale ekyambalo ky'omusajja n'okyambala bingi, ensi teyagala byogerako. Bw'obyogerako oba okoze bubi, bw'obyogerako oyogedde ku mwana w'omuntu, bw'obyogera. Naye gwe ayagala okudda eri Katonda, okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda, akakubo katidi kafunda n'abakalaba batono. Mukwano gwange gwoba oyagala okuzuula obulamu obutaggwaawo, ddayo wansi kwekyo, tuula wansi okaabire omwoyo omutukuvu kwa Katonda wasse kinoomu. Togenda nagenda na Katonda wa musumba nti mbadde nsinza musumba byasinza, nedda. Katonda wo wasse kinoomu, kuba ne bw'onootwala Katonda we gwasinza nga gwe teweekozeemu mulimu, ayinza okuba yabadde asinza mulamu, gwe n'ogamba naawe osinza Katonda we, naye ng'ate olumukwatako oli otabuka, kitegeeza tosinza Katonda, oyagala muntu. So bw'oba oyagala muntu, mukwano gwange atugamba mu kigambo kye nti ekigulumizibwa mu maaso ga Katonda kya muzizo. Tosobola kujjayo kintu n'okigulumiza kubanga oli akikozesa, kubanga akikozesa, n'ono akikozesa, gw'okijjewa. Tuula wansi obuze omwoyo omutukuvu. Waali agenda kuluŋŋamya, agenda kulaga eby'amazima, akulaga ebituufu, akulaga ebiri emagombe, akulaga ebyotalina kukozesa, akubulye kozesa bwoti. So ekyo bwe kityo bwe kiri. Kale naye naawe kati ndaba olina ekintu ku nviiri, kakyo kyo si kya Sitaani. Kristo Yesu ebazibwe. Kino kimuli nsobola nange kennyini okyetungira, okitunga butunzi.
just osobola okuddira akagoye ko kalungi koyagala n'okasala n'okikola kino n'okitungirako obutungizi. So tekirina makulu nnyo nti kiira kyekikola ki, nsobola n'okijjako. Badde ngamba kataate ngate gwe naawe oyina ebya sitaani. Kale just kano kagoye bw'ofuna akagoye ko bulungi n'okatunga osobola ofuna ekimuli kino nga olaba si naye nga tekirina makulu gali awo. Kale Musumba, ekibuuzo wakiwulidde kye nabuuzizza ono ne kati njagala ongattireko engeri gy'oli omusumba ongatteko ne kano. Bwe twali twogera wali nti era waliwo eyankubira ku ssimu ye yeemanyi n'aŋŋamba nti obeera oyogera towa basajja ba Katonda kitiibwa. Okitegeera? Kati ngenda kugattako ne kino ekibuuzo, lwaki weefuula asinga otegeera ebintu bya Katonda? Yesu Kristo yebazibwe. Yesu Kristo Omunnazaaleesi, omwana wa Katonda omulamu, bwe yajja mu nsi muno mwalimu abasajja baasoma ebitabo ng'era baweebwa ebitiibwa mu baki? Mu bantu. Ngozeeko emabega okuva ku kitabo kya Mala kye kisemba mu ndagaano ekadde okutuuka ku kitabo kya Matayo, waliwo akaseera ako ke bayita silent of moment oba moment of silent. Katonda yamala emyaka 10,000 nga tayogera na mwana wa muntu, nga tewakyali nnabbi. Endagaano ekadde Katonda yayogeranga mu nnabbi omu ng'abeera mu luggya oba abeera mu lubiri ne bakabaka. Naye Katonda yatwala emyaka 10,000 nga tayogera na muntu. Ensi n'etambula nga bweyagala, ne basamira, ne bakola ki. Naye ng'ab'amateeka we bali abasomesa basomesa experience. Oyo waba yayogedde tetuddamu. Kati Kristo Yesu najja ekigambo kigwe kyogerako omulokozi w'ensi, natandika okusomesa ebigambo bingi. Abantu bali babuuzanga naye mu Nazaaleesi eyinza okuvaayo akalungi? Mu Nazaaleesi eyinza okuvaayo akalungi? Kati ye Katonda akulanga bwakola ki? Bwayagala. Katonda takolera mu experience, Katonda akolera mu kubikkulirwa. Matayo essula ey'okutaano olunyolo 3 lutusomesa nti balina omukisa abaavu mu mwoyo, kubanga abo bwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. Obulokole ne bwona obumalamu emyaka 1000, ne bwona obumalamu emyaka mmeka? 1000. Togambanga nti ntegedde. Olina okuba ng'oli mwavu buli kaseera okutegeera eby'omwoyo. For example, nga bw'olaba Nagagga oba Elon Musk bwe batyo, n'olwaleero akola enkya n'eggulu agula kampani Tesla ani ayongere ku ezo z'ayina. Kati takkuta. Naffe omulokole bw'oba oyagala obwakabaka bwa Katonda toyina kukkuta. Kakati gwe bonodda nti nze nzikusoya omwami simanyi muwe ekitiibwa biki tewali muntu gwe siwa kitiibwa tebakulimba. Enkimanyi ekigambo kya Katonda, muntu munnange mwagala ate mu respectinga, naye okutya ntya Katonda. Kati omuntu takyawula okutya n'okurespect, tekiba kyawula, ekyo kiri awo. Kakati Katonda bw'aba akola tebamulagira nti kozesa ono. Amakubo ga Katonda malala. Isaya 5 mumeka kanjisomeko etuyigiriza. Isaya essula ya 50 mumeka njagiraba wano. Yesu Kristo yebazibwe. Essula ya 55 olunyi lwa 8 lugamba bwe luti.